Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nakko lwaliroze n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala lye mbaleetedde obutiko bwe bayita obutiko obubaala bwebwo. Ndigadde obutunuulire obutiko obubaala bwebwo. Ebiseera ebisinga obutiko obwo bumera bwo bubeera bwagadde, tojja busanga buli wamu nga bw'obulaba awo. Bumera bwo bubeera bwagadde we bumera. Obutiko obubaala obwo ekyamazima ddagala nnyo. Ekisooka buliibwa ng'enva ate ekirala buliko eddagala ery'amakulu. Okusookera ddala ky'osobola okubeera ng'osobola obujjanjabisa oba okubweyambisa singa obeera n'omwana oba ng'olina abaana abalwadde obulwadde bayita obwa measles. Obulwadde bukwata nnyo abaana abato, abasinga babuyita mulangira obulwadde obwo. Bw'obeera nga bukutte omwana osobola okufuna obutiko obwo, obutiko n'obuteeka mu ssefuliya n'ofuna eddagala bayita omutulika, n'omenyamenya obuti n'obukola n'oteekamu nabwo, n'oteekamu n'enkejje, n'oteekamu ne ku muzigo omutonotono, n'obeera ng'otokose eddagala eryo, n'obeera ng'owa ku mwana oyo abeera alwadde mulangira, abeera alwadde obulwadde bayita obwa measles. Beera ng'omuwa ku ddagala eryo lijja kuba limuyambako okubeera ng'obulwadde obwo bumufulumamu okubeera ng'awonera ddala bulungi nnyo. Ate era n'ekirala ku bulwadde obwo ennyini obwa measles, osobola okuddira ettaka eryo lyennyini, ettaka eryo owameza obutiko n'oggyawo ettaka n'obeera ng'olisiiga omwana oyo alina obulwadde bwa measles, n'omusiiga omubiri gwonna ettaka eryo wabeera wameza obutiko obwo. Nakyo osobola okukikola wali obeera omuwako nga bw'anywako lye nkugambye ate nalino ettaka nayo n'obeera ng'omusiigako, ajja kuba atereera bulungi nnyo. Ekintu ekirala, obutiko obwo bulungi nnyo mu kujjanjaba obuko. Omuntu abeera alwadde obuko, mu ddagala eryo ly'obeera ofunye eriyitirivu obeera olina okugattamu n'obutiko obubaala obwo. Bw'obeera ogenda kufumba eddagala ly'ogenda okuwa oyo omuntu abeera alwadde obulwadde bwe bayita obuko, obutiko obwo bubaala nabwo obeera olina obugatta mu ddagala eryo. Ekintu ekirala, obutiko obubaala mukimanyi bulungi nnyo mu kubeera ng'osobola okweyambulula ng'okozesa obutiko obwo. Osobola obugatta mu ddagala eddala ly'obeera ogenda okunaabako okweyambulula. Osobola ogattamu obutiko oba n'ogattamu ettaka ly'obutiko, ettaka awo obutiko obeera bumeze, oddira ettaka eryo n'oligatta mu ddagala eryo ly'ogenda okunaaba. Obutiko obulungi nnyo oba bujja kukuyamba okwetikkulako ebizibu eby'enjawulo, okwetikkulako ebisiraani n'ebintuntu ebyo eby'enjawulo ebimalako abantu emirembe. Mu ddagala eryo ery'okweyambulula oba mu kyogo ky'okweyambulula osobola ogattamu obutiko obwo bwe bayita obutiko obubaala n'obeera ng'onaabako, buba bujja kukuyamba okwetikkulako ebizibu eby'enjawulo. Ekintu ekirala, osobola okuddira ettaka ly'obutiko awo obutiko we bumeze. Ebiseera ebisinga abantu abasinga ettaka eryo awo wabeera wameze obutiko baliyita ebikanja. Kati ebikanja ebyo osobola obbikwata bulungi n'obiteeka mu mmere gy'osimbye. Emmere yo ebeera ejja kubaala nnyo okugeza osobola okuddira ebitaka ebyo oba ettaka eryo n'oliteeka mu lumonde. Naddala kino ekikata ky'osoose okubyala, ekikata ekyo ky'osookeddeko, teekamu ettaka eryo olibyalire mu kikata ekyo ky'osoose okubyala. Lumonde oyo abeera ajja kubala bulungi nnyo. Kwegamba kutwaliza wamu ettaka eryo libaza bulungi nnyo emmere yonna, oba muwogo oba lumonde, gwe emmere yonna gy'oba ogenda okusimba. N'ekirala, obutiko obwo osobola obufumba nga bwa boyiro. Gw'omwami ng'oyagala okubeera ng'olina embavu, osobola okubeera ng'owuuta ku butiko obwo naye bubeere bwa boyiro, basayiremu kanyaanya na butungulu, beera ng'owuuta ku butiko obwo. Kijja kukuyamba okufuna embavu mu mubiri gwo mu nsonga ezo ez'ekikulu. Bulungi nnyo beera ng'obuwuutako singa obeera obufunye babukufumbire, obeere ng'obuwuutako. Bujja kuba bukuyambira ddala bulungi nnyo. Obutiko obwo babukozesa nnyo mu mikolo egisinga. Omukyala ng'obadde ogenze mu nsonga naye n'obeera ng'olumizibwa ng'olubuto lukuluma, osobola okuddira obutiko obwo n'obutokosaakokko n'obeera ng'owuutako. Olubuto lujja kuba lusirika bulungi nnyo gwalumizibwa ng'ogenze mu nsonga. Osobola okuwuuta ku butiko obwo singa obeera obufunye. Bwebo njagadde mbeere nga mbubalaga ku nsonga yaffe ey'okumanya eddagala. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.